Gen Muhoozi Kainerugaba kyaddaaki yeegaanye eby'okuva mu magye olw'ensonga nti ffenna tumanyi nti omukulu ono yavaayoko emabegaawo n'akola tweet emu ku kibanja ekya Twitter ng'agamba nga bw'awumudde amagye gamazeemu emyaka 28 era mbagirawo omukulu ono Gen Muhoozi kigambibwa okuba nti amagye naddala abakulu mu magye abakwasaganya ensonga ez'okuwummuza abajaasi ne bavaayo ne bagamba nti ekikola Muhoozi kye yakoze si kituufu olw'ensonga nti tana submittinga application emukkiriza okubanga ava mu magye era mu mbeera eyo bo ne bagezaako okukibikabika paka Gen Muhoozi omukulu taata we amanyiddwa nga Gen Museveni we yavaayo n'abaako ensonga z'atereza. Mu mbeera eno Museveni yamwanguya okukomawo okugyawo ekibadde mu mawulire ekigamba nti omukulu ono yawummudde amagye wabula ne bagezaako okkikyusa nga kiraga nti mu magye mmo akyalimu naye ekyaleeta bino omukulu Gen Museveni yavaayo n'atangaza mutabani we ku mbeera egenda mu maaso. Mu bino kye yasinga omugamba nti yayinza okuba yeerabidde nti International Criminal Court oba giyite ICC we yasamuninga omukulu Joseph Kony n'omwami omu kyaddaaki n'omukulu Muhoozi erinnya lye lyalimu okuba nti be bamu ku basajja essaawa zino ensi oba giyite International Community Court y'ensi yonna be yeetaaga okubaako ebibuuzo byebuuza naddala ku kye bayita human rights violations. Era mu mbeera eyo twalaba omukulu atwala CMI amanyiddwa nga Abel Kandiho nga bamutaddeko sanctions ez'enjawulo era mu mbeera eyo n'omukulu Muhoozi ono alina sanctions ze bamuteekakoko yadde tezaali nnyingi olw'ensonga nti yali akyatudde mu kifo ekyo eky'obwajjeno ku mutendera gw'okuba nti yakulira Land Forces oba ye second in command mu magye. Era mu mbeera eyo omukulu ono Muhoozi taata we Gen Museveni we yavaayo n'amutangaza ku nsonga eza sanctions tiwofukira civilian mwatu oyinza obutakyagala kubanga ensinga zi America kasita zitandika okulaba nga wafuuka civilian tokyali mu bya buyinza era nga ogezaako okuzimba political career yo ojenga omukulembeze w'eggwanga erya Uganda bagenda sooka bakuteekeko sanctions oba olina okubeera answerable ku misango gyonna gy'olina era nga Gen Museveni nga ye naye bw'akimanyi nti essaawa yonna waviira ku ntebe ey'obwa president essaawa zino gy'aliko America oba giyite International Criminal Court baba balina omuyita abeeko ebibuuzo byannyonnyola ssaawa zino tebakunyega olw'ensonga nti oba okyalina position ne office eyo naye kasita ogivaako bw'oti mwattu emisango gye wali okola n'olowooza nti ensi tegimanyi batandika okugiggyayo ne weewuunya era nga bo essaawa yonna omukulu ono Gen Muhoozi Kainerugaba ye yawonedde watono olw'ensonga nti baali batandise okubanga bamusima batandike okubanga bamuyita abeeko byannyonnyola naye ekyamuyambye nti taata we yamulabudde n'amugamba ensonga z'okuva mu magye asooke azeesonyiwe olw'ensonga nti kigenda kubanga kimuleetera obuzibu naye bw'atamanyi. So ffe tuba tukuwa updates weziti ezigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda era nga tugamba nti mwattu gw'omupya oba olina kusubscribinga busubscribinzi ovisitinge ne page yaffe emanyiddwa nga prejanmedia.com osobole okubanga tusubwa buli lyonna ligenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda.